Nati mwagamba nti Lukwago alwanyisa enkulaakulana. Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda ayisizza ekiragiro ate kikolerawo aba boda abatalina stage mu Kampala abeeyiya mu lulimi olwangu, aba takisi abeeyiya abavugira ku nguudo abatalina bifo biri permanent, abatembeeyi bano mbusimayi ffe tukolera ku kajja tuli awo mu nguudo zo mu Kampala tweyiya mugobeddwa with immediate effect. Ekiragiro kikolerawo. Mwagamba Lukwago aluddewo alwanyisa enkulaakulana, kakati enkulaakulana ezze. Zezo ezimu ku ramifications oba effects z'enkulaakulana. Enkulaakulana ezze mugikirize, Lukwago abadde nga agirwanyisa nga we mwagamba, kakati enkulaakulana mujembulesinge. Muve mu bifo bye babagobyemu, kubanga abasuubuzi abatembeeyi, aba boda bakabyanze, aba takisi abatalina masiteegi, mwayogeranga ebigambo bingi, abamu kumwe muli mikwano gyaffe tuwangaala namu, era mwatugamba nga Lukwago aluddewo, Lukwago alwanyisa enkulaakulana, kakati enkulaakulana ezze. Tubasaba n'obuwombeefu era n'obukakkamu mugondere ekiragiro kya minisita wa Kampala, muve mu bifo bye babagambye, kubanga babaleetedde enkulaakulana. Era ekiragiro weekiri awo waggulu nkitaddewo. Okulajjana kutandise oyo ye Minisita Misa Kabanda eyawangula essaawa ya kakati ekya Kampala Central. Ekifo ekyo kikyalimu Muhammad Nsereko anti munange bano abapya tebanaba kubanga balayizibwa, era nga kati ye Minisita in charge of Kampala Misa Kabanda, era nga eyalidde ekya Member of Parliament Kampala Central. Ebiragiro atandikiddewo era mu bigambo bye mwati wayogedde. Nze ndi muntu wa munene, nze nina omunene gwe mmanyi temukuba basimu. Oyo nyini omunene anaabayingidde mu ekyo, tujja kuba ne tulina abanene betusobola okulopera, tulabe nga ffe tukiryalinga Kampala, twagala Kampala etukula. Era naye tujja kuba tumuloopa. Era mbasaba kyeno kye tugenda okukola, tetugenda tuba nti tugenda kukwata ku baavu bokka, wabula kikwata ku buli muntu yenna ali mu Kampala. Ate si Kampala yekka, Kampala n'emiriraano, kuba tutandise ne wano wakati naye tugenda kuba nga tweyongerayo mu Kampala disitulikiti yonna ate era n'emiriraano. Era tugamba Kampala taliwo ga nti ze kangende envudde e Butambala nzize, envudde waffe e Buloba nzize, tikangende ndabe ekyokukola mu Kampala. Kampala alimu omuntu yeeteeseteese okuba nga amukoleramu. So tusaba tube ne Kampala omuyonjo, tuba ne Kampala ng'ayitikamu era ng'alimu ddala omuntu asaanidde okukoleramu. Kyenva ntuka omulanga ku bantu bonna abatuuze b'e Kampala, abasuubuzi mwenna, abavuga emmotoka, bannabyabufuzi mwenna, na buli muntu yenna ayagaliza Kampala ebirungi atuyambeko okulaba nti ffenna tukiryalinga Kampala. Genda mu maaso nze nkugambye nti mbaawo kubanga nkutuusa akamawulire ag'enjawulo. Nnaku lweggulo ekyabaddewo mwakirabye ku kitebe ekikulu eky'ekamwokya. Abaana abamu tebaasanyuse na bubaka obwavudde mu bakulu obw'okubagamba nti benkalejinga abataawangula baddukire mu kkooti. Ndowooza muwulidde ebigambo, abaana babadde bavuddeyo nga bawanda muliro, wabula Secretary General w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Rubongoya avuddeyo kulambulula ku nsonga eyo, era mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Basiba ne banyabo nga bulijjo David Lewis Rubongoya. Olunaku lwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula. Olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update eri eggwanga, naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkalejinga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kkooti. Era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga, abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo. Ndowooza nti obaoliawo kyalibadde kikulu okuclarifyinga. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli kiseera tubeera twewuuba mu kkooti ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo. Abantu baffe bwe bakwata tugenda mu kkooti, abantu baffe babawamba kati nga deputy presidents baffe ababiri bwe tutamanyi wawe bali n'abalala tugenda mu kkooti eyo ne tuteekayo habeas corpus applications
kubanga kiba kikulu nnyo okuziteekayo okutwalayo obujulizi obwo oluusi tufunayo bwenkanya oluusi tetufunayo bwenkanya naye tugendayo mu courts ezo kubanga it's one of the fronts zetukozesa okulwana. Kakati twakava mu kalulu akalulu kwa president twava ne tubategeeza nti tetugenda genda mu kooti olw'ensonga ze twalaba ku mulundi guli. Naye kakati ku nsonga z'abaana abantu baffe bakansala aba MP ba meya n'abalabe babbye simanyi omuntu yenayina lwaki abeera ba discouraginga okutwala emisango gyabwe mu mbuga z'amateeka ate ng'akimanyi nti abo abantu balina obujulizi omuntu ogenda kusanga ng'alina DR form zonna eziri awo eziraga nti yawangudde akalulu. Weewaawo nga bwe mbagambye jjo tetugendayo nti tumanyi nti waliyo 100% bwenkanya twakiraba ne ku mulundi guli twatwala emisango mingi nnyo egimu ne bagifutyanka n'ebirala bwe bityo naye twagendayo ne tubeera ku record. So abantu baffe bangi nnyo twabagambye jjo nti abakulembeze bangi nnyo ba meya ba kansala ba MP n'abalala be batalangiridde mu bumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Kakati abantu bwe baba batuta obudde ne bakunganya obujulizi bonna lwaki obeera ba discouraginga ogenda mu courts okuteekayo emisango egyo. Kakati oli asobola okwebuuza ekyo nno kitegeeza nti we tutunudde wokka no nedda kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti struggle ebeera ne fronts nyingi nnyo. Struggle ebeera ne fronts nyingi. Court is one of the fronts zetukozesa mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna lwe tubeeramu. Mu abasoma ebyafaayo abasoma ku apartheid abasoma ku ntalo zonna ezibaddeyo emyaka gyonna abantu bagenda mu courts si kuba nti baba basuubirayo bwenkanya 100% naye oluusi tugendayo ne tufuna chance n'osangayo omulamuzi ng'ali soba n'akuwa ne judgment ennungi naye ne bwaba atakuwadde judgment ennungi oba obadde ku record era kyova olaba ebiseera ebimu bannakyemalira bwe bagwa egyo emisango bagirevisitinga abantu gye bawaaba abantu gye bateekayo naye bw'oba tebaguteekayo kikyoba osuubiramu. So nga bwe ngambye ku kya president twatuula ng'ekibiina ne tugamba tetugenda kuteekayo musango era ne tuwa ensonga zaffe. Naye kakati era ne tuzemu ne tutuula ne tugamba nti bano abantu baffe balina obujulizi bwabwe all across the country. Lwaki obujulizi obwo bufa togeeyo tubudismisinga ne tugamba tebulina kibutegeeza ne tugamba bugende mu courts naye ate ekyo tekitegeeza nti fronts ez'endala ez'okkabanja ziba zivuddewo. Ebbanga lyonna tubadde tubagamba president yamala ennaku ezisukka mu 10 ng'atambula mu ggwanga lyonna nga encouraging abantu okukanoonya okukalonda okukakuuma okkabanja era yabategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okkabanja si bwa bakulembeze bokka si bwani obwo obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi nga bannayuganda. So tuba twencouraging abantu baffe nti naawe ng'omuntu kola ky'olina okukola naffe tukole kye tulina okukola. Ffe omulimu gwaffe olaba buli kiseera tuvaayo ne tukubiriza abantu ne tubabuulira ekyokukola abaana baffe abaavaayo ne beekalakaasa ne tubafunira balooya ne tukola ki. Of course embeera yaliwo twagiraba abantu baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baavaayo ne bagezaako n'okwekalakaasa ne babakuba amasasi ne babatirawo. Olunaku lwakyo twabagambye nti nakyemalira talina kubeera comfortable kubanga okuba nti kati abantu tebali mu kwekalakaasa tekitegeeza nti tebasobola kwekalakaasa ku demandinga ddembe lyabwe kubanga era olunaku lwakyo twabawadde examples z'abanakyemalira ababba akalulu ne balowooza nti biwedde naye abantu ne babalagako nti tebinaggwa. So ezo embeera zonna abantu falina ozitunuulira naye ate kineewunyisiza nnyo okulaba nga waliyo abantu abadiscouraging abantu okutwala obujulizi bwabwe okubeera ku record. Kiba kyabwewuusa ennaku ezo mubadde mulaba buli wabamba abantu baffe tugenda mu courts ne tusaba habeas corpus. Abantu baffe bakwata tugenda mu courts zennyini ne tusaba bail. Juzi ababaka baffe abayiseemu Honorable Nkeletanyi Honorable Nakwedde Honorable Sewungu bano abasajja balina mbaali bagezaako okubabba bagenda mu courts ezo ne babanja obuwanguzi bwabwe era courts ezimu ne zikiriziganya nabo ne zimaintaininga obuwanguzi bwabwe newankubadde kati ng'emasaka oyo mulamuzi bwe yagezaako okubifutyanka n'abuzaabuza era abalooya baffe ne Honorable Nalubowa ba withdrawing ne bavaayo naye bakola ki badda waka ne beebaka no basalawo nti bagenda kujulira mu kooti eddako mu high court. So basitegeera omuntu yenna abeera ayogera bw'atyo kubanga courts osobola ozitunulira nga platform endala ey'okulwana era oluusi tubeera lake n'osanga omulamuzi nga mulungi ng'agenda kutunulira ensonga mu butuufu bwazo nakuwa obwenkanya awalala n'otafuna bwenkanya naye n'obeera ku record ne batagamba nti ate lwaki tewateekayo musango. Ate n'ekirala ekyewunyisa bw'oteekayo musango owulira abantu boogera ebyo bw'otaguteekayo ate lwaki temugutaddeeyo. Simanyi bamubadde mulaba abantu kati nga wano mu Kampala Central mbadde mulaba abantu bagamba naye lwaki toteekayo musango
batubba misana ng'ensi yonna eraba nga abantu abalonzi bo bennyini bagamba twagala mugende mulwanirire obuwanguzi bwaffe. So obeera ne conflicting ideas bw'oguteekayo abamu bajja criticizinga ate bw'otaguteekayo bagamba kiraka babawa ssente ne muguvaako omusango gwabwe. Ensonga newankubadde tozisubiramu 100% success oba ki wabula twala obujulizi bubeereyo nooli kubanga bw'otagutwalayo obeera wadde comfort abo bonna bonna ababba kubanga bwe bakubba ne bakola kati nga bwe bakola Comrade Najja bwe bakola Chairman Nyanzi bwe bakola Comrade Wise Alex Mufumbiro n'ogamba nti nze obujulizi bwange kangende nebake nabo mu kisenge kyange nemo obujjayo mbadde ndowooza nti awo oba okolera awo bennyini ababba akalulu kyova olaba ababba akalulu baba DR forms baba balwana nnyo okufuna DR forms ezo baba bagezaako nnyo okutta obujulizi. Lwaki? Kubanga nabo bakimanyi toluusi kikikolera oliba omu-exposing n'ogenda mu kooti no-exposing obujulizi bwonna bwonna kyova olaba tebakyagala. So abantu baffe ndowoozeza nti tulungamye abantu baffe bakimanye nti struggle ekyagenda mu maaso. Struggle tugirwana mu fronts ez'enjawulo. Okwekalakaasa is one of the fronts. Ogenda mu kooti is one of the fronts. N'emitendera gyonna gyonna emirala gye tusobola okukozesa okugenda mu maaso. Olunaku lwakyo twayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye ate n'alabye abantu bapikinze ku ekyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course n'alabye abantu abasinga bakitegedde naye eno video ngikoledde abo abatonotono bendabye nga oba oli awo babuzaabuzibwa oba nga deliberately bagezaako okubuzaabuza abantu. People power, our power. Ebigambo by'omukulu David Lewis Rubongoya ndowooza amaze okuba nga alambulula ku nsonga eyo nga tuvuddeyo tugende ku nsonga ya Diana Skies. Abantu bangi boogedde ebigambo era ebigambo bingi nnyo ebikyatokomoka. Abamu bajaguza okufa kwe, abamu kwegamba byo bingi njogere ki ndeke ki naye nga go amawulire si balungi. Omwami avuddeyo n'agamba nti ye yakula ng'amanyi nti omuntu waafa abantu bakaaba ate nga bakaaba ebyaddala ng'omuntu alina ennaku n'ennyiike ku mutima nti naye kyewuunyisa nti ensangi zino tebikyali. Obulamu bwange nalinga mmanyi nti omuntu bw'afiirwa oba omuntu bw'afa nti amaziga gendaba ku bantu okunyolwa kwendaba ku bantu ku maaso ennaku gyendaba mu kaseera ako nalinga mmanyi nti ennaku esinga yonna eba ntuufu. Nalinga mmanyi nti akaseera ko kaba kannaku ffenna tuli kyekimu tuli mu nnaku naye maama naakategeera nti amaziga agasinga liba ssanyu ly'abantu. Naakategeera nti amaziga agasinga mu kaseera ako ziba nseko z'abantu. Era ntegedde bulungi nti bw'ofiirwa wano mu maziga oba okaaba eri nga waliyo abajaganya. Otherwise tuvuddewo ate ono yavuddeyo mwana muwala ono ali mu kiyumba eyo avuddeyo n'agamba nti ensangi zino abaana obw'obuwala bagadde nnyo ebintu eby'obwereere by'oku mukeeka nti bagadde nnyo essente z'obwereere okulivinga life relaxarias naye nga tebagikoleredde. Ye agamba nti bwe buzibu abaana kale we bwolekedde. Bannange nga bitalo ebyagudde ku TikTok nga bitalo bannange abaana ab'obuwala tukole. Sente zokkakeeka teziba nyangu zijjirako n'emitendera gyajo like you get that money naye ng'olina by'ogenda okusasula. Bannaye tukole kyova olaba neerekereza okulya ekyemisana nengula data neŋŋamba kanteekeko nange engoye z'abaana bange bwe nfunayo kasitoma omu babiri baba bampisa mu lunaku nga sirinze balala mbukwatayo emitwalo 10 oli lanchi egyo emitwalo 10 gigenda kufuukira ezzike. Kwatayo emitwalo 2 mbugenda okole shopping kwatayo emitwalo 5. Nammwe abasajja mwe abatukwana mulekerawo tukwanya nga musoosa ssente kubanze wojja mu bulamu bwange g'okulembeza ssente mba mmanyi ogenda kufuuka kamashini. Bannange nga bitalo bannange abawala bannange n'ekirala kyendabye mulekerawo okwegomba social media erimba. People fake life here. Gwe n'omwegomba noga bannaye njagala kubanga gundi. Tomanyi biki byayitamu abantu bagendeyo masaluni ne beewola enviiri. Nze nali simanyi nti beewola n'enviiri.
Nokola video yo mu comment section ne batandika okugamba akaviri kakuze funa akaviri akalala simanya genda mu saloni okola enviri endala mukwano gwange webanga budget yo teri mu nviri sawa ezo noise zilime kujja ku mulamwa agenda mu saloni y'abendi kutuuza kitwe ekyo bakuteekako installation ya wig odduke ne wig y'abendi bagenda kuswaza bannange oba toyina beera kituufu kirage nti toyina lindako katonda wanakusumulula okole oba ofune bannange bawala bannange tukole n'oba ng'ofuna 1,000 ekyo 1,000 mukwano obeera mugagga nnyo tewali agenda kuleebeeta tewali agenda kuzungirako omwana baamuse bwe teyakubye yadde enduulu which means eyamuse yabadde amumanyi imagine amaze n'omusobyako bamaze mu raping then ne bamuta which means oli yabadde n'obusungu bungi okutuuka okutta n'akurapinga n'akulekaawo byonna biva ku ki kwagala bintu bya kakeeka kwagala bintu biwedde kwagala bulamu bulungi obulamu bulungi tubwagala naye baaba bintu bingi byoba owaddeyo you sacrifice a lot to get that life abantu bafuna sente mubalaba beeyagala kuno ku TikTok n'omwegomba tomanyi gwe bulamu bwe bwabu like tomanyi biki byayitamu obwo bulamu abantu abamu bitundu byakyama bebibonaabona abalala bakola ebintu gwe byotasobola kukola gwe omulaba misana kutambula naye ekiraasula abonaabona inze chapati yange neeyimirira nfuna chapati zange zemanya zigenda okumazaako olunaku neefuna kijuisi eno fulaska tebulamu mu nsawo yange okitegeera nze nonsindikira emitwalo 10 nkubuuza gyaki nazikusabyeko saagala kunnondoola mwana wuyo agenze kufa mwana wabendi omulungi abadde mu bulamu obulungi obweyagaza gwe nawe n'obeeraawo n'oyasamya ekimwambo bannange mwegumba olabye jjajja sente gye bituuseza bannange tukole n'oba ng'ofuna 1,000 muganda wange sooka ofune ekyo 1,000 kuba osooka afuna 1,000 n'oddako 2 n'oddako 3 n'odda ku mutwalo todduka kufuna mbw'oyagala kufuna bukadde 1,000 kuba bonna baasookera wansi naye oyagala abasajja n'oyagala ono n'oyagala oli buli omu omukozesa akuwa ssente mukwano gwange abamu bakozesa kapito waabwe okuteeka mu ggwe ssente gye bazijja zibaluma agenda kutta nga talina gwe yeebuuzizzaako yadde atambula agende bange omuntu waafa onayogera kino onayogera kiri zonna zembaweza opinioni z'abantu sinaamu kigambo ekyange era byonna byembawa abantu abasinga owulira bagamba mbu twawulidde so byonna affe tubaawo kubanga tutambuza information oyigira mu kimu bibiri oluusi nawe n'olema kubanga okola ensobi yemu yennyini oyo gye yakoze naye nga kyonna kyekiri poliisi yetegeezezza nti bakyali mu kuinvestigatinga era bakyali mu kunoonyereza okumanya ki ekyatuuseewo ku mwana muwala ono aweza emyaka 24 ez'obuto oba ez'obukulu mwafiiridde Namulinde Diana naye nga abasinga obungi mbadde mumanyi nga Diana Skies era nti abadde alya ku ssente nti abadde muli wa ssente nnyo mwana muwala abadde abalaga nti weeziri yakolamu naye ate mbu bambi abadde takoma kulya ssente kuka mbu abadde ayamba nawuliddeko nga bagamba nti ono abadde atera nnyo okudduukirira abaana abeetaaga obuyambi abantu bano abalina NGOs mbu abadde abateeramuko kasente we nawulidde simanyi naye nga wempulidde nga bagamba nti abadde ayiwayo nnyo omubiri nga ssente zino takoma kulya yekka naye nga ayamba n'okuyamba naye bw'atyo mukama weyagadde ate tubadde tukyali awo ne tufuna amawulire DJ ono ndowooza mumuze mwamulabako ne ku kibooziboozi ekya Bruno K nga anoonya obuyambi omwana we bambi nga yamulwalako ate nga omwana ow'obuwala gwe yazaalamu omwana oyo nga yadduka namumulekera mawulire ge tufuna nti bambi bebi oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo
era kitalo ddala. Tweyongere okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abe nga abawa ekiwumulo ekirungi. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Abasigadde tukomawo n'ebirala bingi nnyo temufaawo.